Bannansi ba Mexico abawerera ddala 3 be bakiridde ku lukuusa ewa Ssenkaaba abasoba mu 7 ne babuukawo n'ebisago ng'ate omuwendo ogutannamanyika gukyabuutikiddwa amafunfugu n'ettaka oluvannyuma lw'ebiriroliro okubwatuka mu katale akamu. Abantu mwe babadde beeyiye okwegulira ku biriroliro biyite Firewax ebyokukozesa mu nnaku zino enkulu. Abantu babunye emiwabo enjega eno bwe yaguddewo akawungeezi k'olunaku olw'eggulo mu kaseera ak'akayisanyo ng'abantu bannyuse ku mirimu mu katale akatunda Firewax zino aka San Pablito mu ssaza ly'e Tultepec, kilomita 32 okuva mu mambuka g'ekibuga kya Mexico ekikulu ekya Mexico City. Akatale kano akalina emidaala egikunukkiriza mu 3 kigambibwa nti emidaala 80 gyafuuse muyonga olw'omuliro okugisaanyaawo ng'okusinziira ku mukutu gwa Al Jazeera, Firewax 300 ze zibwaatusse ne zireeta ekikka nga kye kyasinze n'okuviirako abantu abangi okufa olw'ekiziyiiro nga n'abasinze okufa babadde baana. Ab'obuyinza ne poliisi bakwataganye n'ekitongole ky'ebigwa bitalaze mu ggwanga lino era nga bakyanoonyereza ku kyaviiriddeko okubwatuka kw'ebiriroliro bino naye nga kiteeberezebwa okuba nti waliwo bakalittima abaabitulisizza era nga poliisi ebakanye n'omuyiggo. Abantu batandise okunoonya ab'eŋŋanda zaabwe abasuubirwa okuba nti bakyabuutikiddwa ettaka n'ebiseminti oba ddala bakyali balamu nga bayambibwako ebitongole eby'enjawulo ng'ekya Red Cross okulaba nga bataasa obulamu. Guno si gwe mulundi ogusoose akatale kano okukwata omuliro nga guva ku biriroliro nga ne mu mwaka gwa 2005 ebintu bya bukadde byatokomoka mu katale ke kamu abantu abasoba mu 7 ne balusuulamu akaba.